Gwe mukwano abadde nange era akyali nange kantwala omukisa guno okukulisaayo mu kuwummula. Nze Justine Nakagwa olwa Bukedde TV tuli ku Novik Hospital ne Dr. Godfrey Nabunwa urologist oba akola ku bitundu ebyo ebisengejja omusulo era ebitundu by'omuntu omwami n'omukyala ebivunaanyizibwa kuzaala. Tunuulidde okuzibikira mu baami kizibu kinene nnyo neewuunyizza olw'omuwendo gwatugambye naye ka tugende mu maaso. Dokita, diagnosis omuntu azze mukebera mutya okumanya nti alina ekizibu kino eky'okuzibikira? Omuntu abazze ajja kujja ne complaint ye era ajja kunnyonnyola ebyo bye nkugambye. Ajja kugamba ndi bwe nti omusulo tegukola bwe guti. So tulina testi ze tulaninga nga tuzze mu ddwaliro era nga bwe nkugambye twagala okufinding out bulijjo nti ekintu kino ekimuluma kansa si kansa. So kyetusooka okukolerako waba kyetusooka okukola nga musajja ali mu myaka egyo tulina testi ey'omusaayi gye tusaba okusooka okufinding out oba omusajja ono alina prostate cancer oba talina. Tukola ekipimo omusaayi kye bayita PSA mu bulambulukufu bwakyo kitegeeza prostate specific antigen. Eyo blood test ye tukola okugezaako okulaba oba omusajja alina prostate cancer oba talina. Ne tukola ne test endala, tukola ka scan tulabe prostate eno yenkana etya, prostate nene oba si nene. Bwe kibeera nga si kya prostate tulina ate ebipimo ebirala bye tugezaako okukola okulaba oluseke olwo olufulumya omusulo, oluseke luno lulimu ekintu ekiruggala oba nedda, ne tulaba. Olumala okulaninga investigation zino ne tulyoka tutegeera diagnosis ki gy'olina era ne tukunnyonnyola treatment ki gye tunaakuwa. Tuyiseeko mu treatment katono. Treatment tugiwa okusinziira ku kiki kye tusanze. For example, singa tukusanze nti prostate yo nnene egezze okuyitawo nga tumaze okulaninga investigation zonna, abasajja abalina ekizibu ekyo tubateeka mu kategori za mirundi ebiri. Abo abalina symptom nga ziri mild nga tezikusumbuwa nnyo, ne wabeerawo abantu abalina signs obubonero nga buli so severe nga zibasumbuwa nnyo. Kati ababeera n'obubonero nga tebasumbuwa nnyo tubawa medical treatment. Medical treatment kitegeeza empeke. Tukuwa empeke zoomira omusulo ne guba gufuluma bulungi nga tegukutawaanya nga tositunkana kiro n'obeera nga obulamu quality of life ng'oli bulungi. Ate omusajja wabeera nga ekyo kibeera kya muntu kumukuumirawo ng'afuuyisa oba awo ekizibu mbeera mukimaliddewo ddala for life. Ekizibu kiba tekivuddewo kuba prostate eba mungeri. Eddagala nikyo likola kugenda kuggulawo kkubo naye prostate kaba mwekali. So kitegeeza omusajja ono alina okumira eddagala lino buli lunaku nga bwonna alaba omulwadde w'omutima, kiraba omulwadde wa sukaali, kuba prostate ekireeta ekyalimu. Kiraba nga bwe nkugambye nti prostate is a disease of old age oba togijjeemu. So eddagala nikyo likola kuggulawo n'oba ng'osobola ofuyisa omusulo era olivaako ng'oddayo era nga bwe wali. Era newobeera ku ddagala lino liyinza okutuuka ekiseera ng'eddagala terikyasoboka nga tulina ogenda ku treatment modality endala. Oyo obubonero obutonotono. Obubonero obutonotono nga temutawanya. Kati oli wajja ate nga obubonero bw'amaanyi katugambe agenda n'asindika omusulo tegufuluma, ensigo zitandise okwonooneka, oluusi afuuyisa musaayi. Oyo medical treatment eba tejja kukola ki? Tejja kumusobola. Oyo omusajja aba yeetaagisa okulongoosebwa. Kati n'okulongoosebwa kuno kulimu ebika. Kati nga wano ku Novik Hospital waliwo okulongoosa nga bakusala olubuto akantu ako ne bakajja mu ka prostate. Waliwo okulongoosa okubeera ng'olongoseddwa nga tosaliddwa lubuto. Yes, kye tuyita endoscopic surgery. Kugamba n'ojja mu ddwaliro ne tuyitira awatira omusulo ne tuyingira munda ka prostate ako ne tukasalamu n'oddayo eka nga tewali kyolaga muntu nti bansaze wano bansaze wali. So n'okulongoosebwa kulimu ki? Emitendera. Lwaki ono musalawo mu mulongoose kati ne musalawo mu mubaaga olubuto lwonna? Ekyo kisinziira ku facility gy'olimu. Kuba kati ogendanga mu byalo facilities ezo ezaali za surgery, endoscopic surgery ziba teziriyo ate ziba expensive. So n'okusinziira ku kibye bwe mukolesa mu ddwaliro
so kisinziira wawuli obanga oli mu bitundu byewaffe eri mu byalo naye nga okulongoosa okwo kumbi kukola kyekimu era ekigendererwa kyekimu naye duration gyobeera mu hospital webanga bakoze nga tebakusaze lubuto bakulongoosa leero nnaku 3 noddayo n'okola emirimu gyo ate babanga bakusaze endoscopy. Dokita, omuntu yenna alongooseddwa n'akaluubirirwa okufuuyisa abeera n'obuzibu. Ayinza okubuuza obukoonako enene eno naye njagala abantu bange bongere okutegeera tubuuliremu omwami ng'atafuuyisa bulungi oba ng'alongooseddwa ekizibu kino afuna buzibu ki? Omwami waba nga talongooseddwa ensigo ziyinza okufa nga bwe nkugambye n'okoma mu kibayita dialysis oba transplant. Yes? Dialysis kyeki? Dialysis kitegeeza okuyisa omusaayi gwe mu kyuma ne kikukiliininga okugujjamu ebikyafu ate ne bakukuzaamu gamba omusaayi bagufulumyamu ne guyita mu kyuma ne gikulongoosa ne gukuddamu. Kitegeeza nti kati ensigo yo tekyakola. Okolera ku kyuma? Yes. Bino mu Uganda tulina ebyuma ng'ebyo? Mu Uganda amalwaliro gonna gabirina. So obutafuuyisa bukosa ensigo? Bukosa ensigo. So tolinda nsigo yo kukosebwa n'olyoka ojja oba newe naakulongoosa ka prostate n'enkajjamu era tojja kuyambibwa kuba ekituleetera okulongoosa omusajja the primary aim is to preserve your kidney ensigo zo zibe nga zikyakola bulungi. Kati omwami atalina busobozi bugenda bweruku for transplant ndaba ng'okamutema nti oba okola otya obeera omuwaddeyo nti olemereddwa ate waliwo omanyi answers tezibeera na muntu omu awo buli muntu abeera ne waakoma bw'okolako kyokoze naye kyamazima ng'omanyi nti olwo bw'atalongoosebwa awedde. Yes, naye era wabeerawo ekyokola. Kati tutwaleko nti management eri ono gwe mulongoosezza yeekuuma atya okubeerawo eri ono gwe mutadde ku medical treatment nga bwe watugambye basobole okuwangalira ate mu mbeera ennungi. Kati bwe tuba tukuwadde medical treatment ento gikuwa ebeera monthly buli luvannyuma lwa mwezi okomawo ne tusobola okukwasa esinga eddagala likolera bulungi. Assessment eno ebeeramu okupima ensigo zo engeri zezikola kuba oyinza okubeera ku ddagala naye nga teriri kukolera ensigo ne zikosebwa ne tukubuuzaako ziri signs okyaziraba oba toziraba. Bwe tuba tukulongosezza oddayo mu normal life. Tugende ku prevention. Omuntu yewala atya okufuna ekizibu kino ekyokukaluubirwa okufuuyisa oba obutafuuyisa musulo? Yes, prevention kyekisingayo naye ngaera bwe nkunyonyodde ebirwadde ebirala bijja lwakugula nga prostate okugejja ekyo kyo sijja kugamba nti kola bwoti waliwo ebintu bingi biboogerako naye era prostate nesigala nga ekola ki ngegejja. Ekirala nga prostate cancer mbakubiriza abasajja bw'otuuka mu myaka 4 ne waggulu jangu tukole screening ya prostate cancer. Bwe tusanga ng'olina prostate cancer osobola okuwonyezebwa completely n'olidinga normal life. Tunaatera okumaliriza naye njagala tubuulire omuntu omulamu yandibadde afuuyisa kyenkanawa amanya atya nti kyenfuuyisizza ddala kyenyina okufuuyisa oba engeri y'omusulo gwange gye gufulumamu gye gulina okufulumamu? Omuntu omulamu nga twogera ku kyakufuuyisa bw'ogenda okufuuyisa tolina kumalayo nga dakiika 2 okufuuyisa kitwala less than 1 minute nga kiwedde era buli obubonero bwenkugambye bwonna tolina kufunamu yadde kabonero ki yadde kamu. Tolina kwekama musulo, tolina kulumwa, tolina kutwala kiseera kiwanvu, tolina kusitunkana saawa yonna. Kwantite y'omusulo gw'ofulumya sijja gyogerako nnyo naye kitegeeza kisinziira ku kikyonywedde. Waba tonywedde mazzi mukasana oyinza n'okumala olunaku lulamba nga tofuuyisizza jjukira oba otuuyana nnyo gano gonna mazzi so agaba gafulumira mu blood agabeera matono nnyo. So omuntu yenna omulamu olina okunywa amazzi n'osobola okufuuyisa n'osobola okuflashinga ensigo zo era okunywa amazzi kireeta okwewala okufuna amayinja ge tuyita urinary tract stones ng'ekisinga okuleeta amayinja gano kye tuyita dehydration omuntu okubeera nga tonywa mazzi. Oba tonywa mazzi omusulo gufuuka mukwafu
ne gukola ejjinja. Mbadde ndakubuuza ku langi y'omusulo gw'omuntu atalina kizibu. So omuntu w'oba onywedde amazzi omusulo gwe gubeera dilute, gubeera nga white. Omusulo otandika okufuuyisa omusulo nga mukwafu nnyo gubeera a bit yellow and gubeera guwunya nnyo oba omanyi nti toli kunywa amazzi. So olina okunywa amazzi agamala. Tweyanzizza abantu bange baagaliza ekiseera kino eky'ennaku enkulu ekirungi obasiiba. Abantu mwebali nnyo okutuwuliza bannange. Mbagaliza Christmas ennungi naye era nensigala nga abasajja mbakubira omulanga okuddukirangako mu ddwaliro nga mufunye obuzibu. Katonda abankuumire n'omwaka omupya gubabeerere gwa mirembe. Awo wenyini saagala kusukkawo ebigambo bya Dr. Godfrey Nabunwa obitegedde okufuuyisa akubulidde omusulo omutuufu gufaanana gutya gwenkana tolina kusitunkana tolina kulumwa ng'ofuuyisa ate omwami bw'oba okaluubirirwa okufuuyisa dduka mangu mu ddwaliro kubanga wandyonoona ekibumba nsigo wandyonoona ensigo ate ekirala ofuna n'ebizibu ebirala bw'oba olongooseddwa ng'era omuntu omulongoose yenna bw'abeera n'otandika okuba ng'okolera ku byuma bw'obeera nga tofuddeeyo ate nga kintu kyangu nnyo kulaba nti okaluubirirwa okufuuyisa ofuna obulumi n'ogenda mu ddwaliro. Justin Nakagwa ge mannya gange kankusibulire wano nange nga neegatta ku musawo gamba tukwagaliza ekiseera kino eky'ennaku enkulu ekirungi n'omwaka omujja kubeerere ogw'emirembe. Mukama akutukuumire. Bye bye.